gwe wenna tulaba eddiini eyo bibadde ebikusomesa tolya kino wali eddiini ezira zisomesa nti bw'otanywa majaani ogenda mu geyeena. Ddiini ki eyesomesa nti bw'otanywa majaani ogenda mu geyeena? Egenda gikuwa gyeri weeri ng'obaali tebanywa majaani yadde. Bw'onywa majaani ogenda mu geyeena. Okay. Ne wabeerawo eddiini endala naye kugamba nti bw'olya embizzi tojja kulaba ku ggulu. Ne wabaayo endala negamba ennyama yonna bw'olya ennyama tojja kulaba ku Katonda. Okay. Eddiini weeziri ebyo byakulya n'ebyokunywa bwe bityo nti bw'onywa omwenge tojja genda ki muggulu. Eddiini zifunvubidde nnyo era mwe zisomeseza era n'empaka nnyingi. Ffe tetulya kino, ffe tetulya nswa, ate simanyi tukola kino. Olwaleero tugenda tunula mu byawandiikibwa tulabe ddala bino ebyokulya birina akakwate ku by'omugulu. Akawunga n'ebijanjaalo obutabirya nnyama mbizi birina akakwate eby'omugulu. Tugenda kubiraba olwaleero. Naye nga ky'oba olina okumanya gwatulaba ku Brown Skin Events nti mu njiri eno ey'Obwakabaka gye tubuulira abantu si kulya na kunywa wabula butuukirivu na mirembe nga Baluumi 14 bwekirambika mu Bayibuli. Tusomewoko batulaba bategeere nga tetunagenda kukwata kubanga tugenda kwogera kunywa. Weewaawo abatulaba ku Brown Skin Events tusanyukidde ddala okubalaba. Abantu abatulabira mu nsi ez'awabweru tuyeeyanziza ddala. Mwebale kutufuula kya muwendo, mwebale subscription. Tuddiramu ddala amaanyi gye mukoma okusubscribinga, gye mukoma n'okukomentinga, n'okulayikinga, n'okusharinga links eri abantu bonna. Abantu abatulabira mu Middle East, abantu abatulabira Lebanon, abantu abatulabira Yemen, abantu abatulabira mu Saudi Arabia, Dubai, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu abatulabira mu Europe tubeeyandiza ddala. Era tubasaba munyiikire okulaba shows zino kuba zinyoma, ekirala ziyigiriza bingi bye weetaaga okumanya ebifa wano n'ebyotomanyi kuba tubigendamu nnyo ddala ebuziba. Abannayuganda mwebale kulaba Brown Skin Events, mwebale kusubscribinga. Omwaka guno atera okuggwako ebigendererwa bye wali olina mu January 1 December oba omwaka guno atera okuggwako obituukiriza oba tonaba kubituukiriza. Tusaba Katonda akuyambeko era osambyeko olabe nti ebigendererwa bye by'omwaka guno obimaliriza ne oba tobimaliriza wakiri otuukirizeeko ebitundu 7 ku 100 ng'obitwaliridde obimaliriza. Abantu abafunye ebirungi omwaka guno tubasanyukirako nnyo ddala wano ku Brown Skin. Tubeebanziza Mukama Katonda yeebale okubawa ebirungi ebyo, yeebale na kubasanyusa, yeebale kuba byonna bye musinga okwagala. Essanyu lyammwe essanyu lyaffe eno. Abantu abafunye ebizibu, abafunye accidents, abalwadde, abaana abatasomye, abantu abafudde, bambi tunywerera wamu nammwe. Katonda yatuwa ate era yatuggyako ebigezo ebyo mu bulamu bijja, naye engeri Katonda gy'ataatonda museeno nga museetwe mubaamu ebiko n'ebisiriko. Katonda atugumye buli kimu kijja kuba bulungi kasita tuba n'okukkiriza. Amannya gange nze Douglas Kesegawa nga tusinzidde wano ku Satellite Hotel okubaweereza. Tukomyewo nate abangi mutumanyi era vidiyo zitambulira ddala. Anna Mubiru nkutumiddeko nnyo, weebala omulimu ogw'ettendo gw'okola, weebalire ddala okutuusaako abantu obubaka. Tusaba Katonda akikubalire mu maanyi. Anna Mubiru, abantu bonna abatulabira mu nsi z'ebweru, njagala leero mukatire munywere kuba nkomyewo n'omutukuvu nate omutukuvu wa Ddimba Moses nga ono asinzidde wano ku Freedom Chapel wali ekkanisa y'abatukuvu wali ekaleerwe nga bingi bye bayigiriza. Osobola ogenda ku mikutu gyabwe, that is Facebook Freedom Chapel Ministries. Osobola ogenda ku website yaabwe www.freedomchapel.reformationministry.org. osobola ogenda ku YouTube channel yaabwe eri Freedom Chapel Ministries. Osobola ogenda mu kkanisa zaabwe ez'enjawulo. Balina ekkanisa ekaleerwe, balina ekkanisa ejjinja, Masindi, Lusanja n'Entebe yonna osobola ogendayo n'obatuukirira. Leero tulina omulamu gwe tugenda okwogerako naye kasooke yeeyanjule into detail mwanjuddeko katono mbabuulire omulamwa gwe tugenda okwogerako. Tusanyusa okulaba omutukuvu. Amiina. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Abatulaba ku Brown Skin Events mwebale nnyo subscription, mwebale nnyo kubeerako, mwebale kugoberera. Neyanzizza nate tukomyewo n'omulamwa tugenda kwogera ku ebyokulya n'okunywa.
kubanga abantu eyo balina ebibuzo bingi, empaka nyingi. Okay, nga tonaba kuyingirawo nnyo. Tugenda kutunuulira ku byokulya n'okunywa. Buditamininga butya enzikiriza, bukosa butya enzikiriza. Wali abatalya nswa, wali abatanywa mwenge, wali abatalya mbizzi. Ebyo byonna tugenda kubitegeera. Ddala birina engeri gye bikosaamu enzikiriza. Ye oba nedda kati omutukuvu katunnyonnyole nga tusinziirira ddala mu byawandiikibwa. Kyenkusaba gwali eyo saba osembeza akatebe ng'egye tuli mu mwezi gw'Omuseenene, okwate n'akabukuliko ak'enseenene otulaawo owulirize kino ddala bye tulya biditamininga enzikiriza yaffe. Yes. Okay. Neyanziza nnyo omukisa ngumpeddwa ku Brown Skin Vince Nate kunnyonnyola abantu baffe n'okubasomesa n'okubatangazaamu ku bintu bibadde balinako ebibuuzo ebingi. Olwaleero mu mulamwa tuli ku byokulya n'okunywa. Okay. Gwe wenna tulaba eddiini eyo bibadde ebikusomesa tolya kino, wali eddiini ezirala zisomesa nti bw'otanywa majaani ogenda mu geyeena. Ddiini ki eyesomesa nti bw'otanywa majaani ogenda mu geyeena? Ogenda gikuwa. Gyeri? Weeri. Ng'obayita banywa majaani yadde? Bw'onywa majaani ogenda mu geyeena. Okay. Newabeerawo eddiini endala nekugamba nti bw'olya embizzi tojja kulaba ku ggulu. Newabaayo endala negamba ennyama yonna bw'olya ennyama tojja kulaba ku Katonda. Okay. Eddiini weeziri ebyo byakulya n'ebyokunywa bwe bityo nti bw'onywa omwenge tojja genda ki muggulu. Eddiini zifunvubidde nnyo era mwe zisomeseza era n'empaka nnyingi. Ffe tetulya kino, ffe tetulya nswa, ate simanyi tukola kino. Olwaleero tugenda tunula mu byawandiikibwa tulabe ddala bino ebyokulya birina akakwate ku by'omugulu. Akawunga n'ebijanjaalo obutabirya nnyama mbizi birina akakwate eby'omugulu. Tugenda kubiraba olwaleero. Naye nga ky'oba olina okumanya gwatulaba ku Brown Skin Events nti mu njiri eno ey'Obwakabaka gye tubuulira abantu si kulya na kunywa wabula butuukirivu na mirembe ng'Abaruumi 14 bwekirambika. Bayibuli tusomewoko batulaba bategeere nga tetunagenda kukwata kubanga tugenda kwogera kunywa specifically kunywa mwenge ebiki byonna tugenda byogerako n'emmere. Bano simanya mbizi, simanya nswa, byonna majaani byonna. Ekyamajaani kikyanneewuunyisa. Yes. Okay. Abaruumi 14:17. Kubanga enjiri y'Obwakabaka abatulaba y'enjiri eteekeddwa okubuulirwa. Simanyi mu kanisa yo n'eddiini yo enjiri kijeebuulira. Ekubuulira kuvuga ogenda vuga mmotoka. Ogenda tambula mawangeyo si y'enjiri. Enjiri eteekeddwa okubuulira enjiri y'Obwakabaka bwa Katonda nti abantu baveeko ebibi bagende mu Bwakabaka obwo bafune Obwakabaka obw'omuggulu. Y'enjiri eteekeddwa okubuulira. Bino ebisigadde ebyensi okkiriza Katonda agaba byonna obiweebwa. Ebanga nyongereza ku byo. Ate mulimu abaatondebwa nga tojja bifuna. Lindako. Yes. Mulimu abantu abamu nga baatondebwa tebagenda gaggawala. Yes. Tebagenda kuba bulungi. Okugaggawala n'okuba bulungi byanjawulo. Njaga otuteerewo definition y'okuba obulungi n'okugaggawala. Okuba obulungi kwe kubanga nti osobola okufuna ekyokulya nga teweekuba mpi kukifuna, ow'okusula olinawo, abaana basoma, mukyala waali, omwami waali, onfuna. That's the good life. Okay. Obulamu obuli basic ne Bayibuli bwegamba omuntu bw'ateeka okuba. Era bw'obanga tobulina weetaagira ddala okusabira. Bw'obanga ekyokulya kikyakukubya empi, ow'okusula okyawatanya buwatanya, weetaaga okukyekingamu, olina ekizibu. Okay. Naye tusome olunyiriri luno tutegere enjiri y'Obwakabaka erimu bino ebyo bagamba nti byokulya n'okunywa 14:17. Yes, otuseyo? Kubanga Obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Atulaba ku Brown Skin nti enjiri gy'obadde ofuna eyo amadiini gakusomesa teteekeddwamu kubaamu bino byakulya. Simanyi tolya kino, simanyi teteekeddwa kunywa kino. Oba nfuna enjiri y'Obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa. Ntegeerekese. Ntegeera. Otegeera kintu ekyo. Wabula
waliwo emmere ennamu. Kati emmere ennamu eyo nga tuvudde ku eno gye tulya yeeriwa. Kuba eno gye tulya gye tuli eno yonna yonna nfu. Kati waliwo ennamu gye twagala okulaba eyo. Soma Yokaana 6 olunyiriri olwa5. Yokaana 6 olwa5. Eno y'emmere eva mu ggulu, omuntu agiryeko aleme okufa. Olwa5. Nze emmere ennamu eyava mu ggulu. Segeza waliwo enfu. Ewabeera ekiramu. Kubanga agambye nze emmere, ani ayogera ebigambo bino? Kristo Yesu. Nze emmere ennamu eyavaawa mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe, era emmere gye ndigaba gwe mubiri gwange olw'obulamu bw'ensi. Kristo atulaga nti be bakubuulira nti tolya kawunga, simanya tolya mbizzi, simanya tolya nswa, eyo mmere enfu. Naye waliwo ekyokulya ddala nga ye Kristo. Omuntu kyalya n'aba mulamu. Ekyo kye bandibadde babuulira madiini gammwe. Kubanga eno nfu. Kubanga eno emmere esigadde enfu. Kubanga erwaza kyo mukimanyi bulungi. Obwesegera omuntu asobola okulya excessive meat n'alwala brucella. Oba ofuna asobola okunywa omwenge ne gumwokya spirits ezo ne zimwokya. Oba ofuna but era tugenda kikulaga nti eyo si mmere nnamu, nfu. Ku lubereberye Katonda yatonda ebintu byonna n'alaba nga buli kimu kyakoze kirungi. Bw'oba osomye Genesis chapter 1 verse 31 tujja kusomayo olw'obudde. Katonda yalaba nga byatonze byonna biki? Birungi. Omwali ki? Soko mbuli mu bye yatonda byonna nga birungi mwali ki? Temwalimu ebyokulya ebyokulya emmere, mbizzi, ente, byonna tebyalimu. Byalimu. Okwonoona kwava kwani? Okwonoona kwava ku muntu. Kati biri ebisolo gwe bye bakugaana okulya byalina obuzibu. Tundako soko kiddemu komalo kitegeera. Ku lubereberye Katonda yamaliza okutonda n'alaba nga buli kyatonze ki? Kirungi. Bw'oba osomye lubereberye essula 1 olunyiriri lwa 3 kutandikirawo. N'alaba nga buli kyakoze kiri perfect. Ani nsibuko y'okwonoona? Muntu y'ensibuko y'okwonoona. Embizzi yayonoonako. Wabula omuntu yayonoona ekikolimo ne kijja ku bino byo. Wabula bino tebyalina buki? Tebyalina buzibu. Tebyalina buzibu. Kati ani ateekeddwa okuba n'obuzibu gwe tuba tunenya? Omuntu gwe tuba tulina okunenya. Naye ate tunenya ani? Tunenya biri ebisolo bw'obirya ate. Bw'obirya. Naye ate ng'omuntu ye kwe kwava ensibuko y'ebintu bino kolimibwa okumanya omuntu mubi. Omuntu okumanya mubi nti ekisolo kati nga bw'olaba embizzi tesobola kwebaka ku mbaata. Naye ate osobola okusanga omuntu nga yeebase ku mbizzi. Sokoideko. Omuntu ono okumanya mubi. Yes. Tosobola kusanga kisolo. Katugambe embizzi nga yeebase ku mbaata. Naye osanga omuntu nga yeebase ku mbizzi. Yine ku ndiga. Okiraba obubi bw'omuntu. Bino ebisolo si bye byazza omusango. Si bye byalya ku kibala. Si bye byajeema. Oba nfuna. Era tugenda kutunulira we tulaba mu lubereberye Nuwa. Katonda amugambye ayingize ebisolo ebirongoofu n'ebitali birongoofu mu lyato. Era oba osomyewo Genesis chapter 7 verse 8 ekulaga nti Nuwa baali bamugambye okuyingiza ebisolo ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Abiyingize n'ebyo Katonda si bye yali ategeeza bisolo. Buli kyawandiikibwa mu Bayibuli oba obadde otugoberera, buli kyawandiikibwa mu Bayibuli bw'okisoma n'otalaba ku Kristo oba tokitegedde. Ebisolo bino ebirongoofu n'ebitali birongoofu byali bikiikiridde. Ebirongoofu byali bikiikiridde ensi ya Isirayiri, n'ebitali birongoofu byali bikiikiridde ffe ab'amawanga. Tokolindeko ekyo badde sikiva kitegedde leero.
ebirongoofu yes byali bikiikiridde Israel ebitali birongoofu byali bikiikiridde fe abamawanga Katonda yali talowooza bya nte bya mbuzi bya mbizi era Kristo kwe kujja n'agamba ye ajja kufuna bano bamawanga bano kubanga bali baajeema I get now your point ne tutuukirira kubanga fe abamawanga baali tebatukiriza gendanga mu yeekaalu oba nfuna tetwakuweebwanga mukisa gwonna kusaavinga nga byali specifically by'abaana bali Abaisirayiri. Katonda ebisibi yali ategeeza buli kyewandiikibwa kyonna kyolaba mu Bayibuli kitegeeza Kristo. Era tosoma nti tolyanga mbizi oba kugenda kubiraba byonna tugenda kukwata kimu ku kimu emmere n'ebyokunywa tolya mbizi tolyanga biki ebyo Katonda sibi yali ategeeza ebyo byakola for that period naye nga byonna byali birina bye kiranga. Bayibuli egamba mu Bakolosaayi 2:16 tusomeyo olw'obulungi bw'abatulaba. Abakolosaayi 2:16 yino wano zenji tuseko yes kale omuntu yenna tabanenyanga mu bye mulya oba bye munywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa Ssabbiiti. Bino ebyokulya n'okunywa omuntu taddaawo n'akunenya nti lwaki tuwalidde embizi kubanga lwaki walidde embizi lwaki walidde omwenge kubanga ekintu ky'olya tekigenda ku mutima kubanga yono kisayansi Kristo yamutuwadda ekintu gwe ky'olya tugeze olidde embizi kubanga ye topiki abasinga gye batera nnyo okutambulirako amadiini amu ffe tetulya mbizi ffe tetunywa mwenge okire naye tekigenda ku mutima okire kigenda mu lubuto n'okifuluma mu kiyigo. Ebyokulya n'ebyokunywa tebina ebikolera ku butuukirivu bwa muntu. Otegera ekintu ekyo. Era Katonda yali tali ku byekunywa na byakulya. Muki mu ndagaano eri byalina kye bitegeeza nga bwe nkunnyonnyodde. Era byebyo byali annyonnyola Petero mu Acts of Apostles 10-11 ne 11-5. So nga byagezaako okunnyonnyola ki abantu nti tategeeza ebyo byakulya toteekeddwa kulya kino toteekeddwa kulya kino. Tugenda kugoinga deep mu emmere kati tukutte ku kyemmere kubanga omulamwa gwaffe tuli ku byokulya n'okunywa. Nkunnyonnyodde Bayibuli etugamba omuntu tabanenyanga kyemulidde ba kyemunywedde. Lwaki Bayibuli egamba bwetyo? Because kati tulina kye bayita bakiyita nkozesa ekigambo bakiyita diversity in tribes. Ojja kusanga e Uganda wano nga mwerira enseenene. Yes. Nojja kusanga tribes ezimu oba amawanga agamu nga ne bakulako ng'olidde enseenene bakwesittala. Era abamu batera okugamba nti Bayibuli mulimu amadiini agamu nti tebakkiriza kulya byennyanja. Ddiini kyezo. Ngenda gikuwa bwe tuli. Tebakkiriza kulya ki byennyanja. Kyovula Bayibuli yajja Katonda n'atugamba mu ndagaano empya nti mutabanenyanga yakiraba. Because bwogenda era Abaganda balina olugerero nti bwogenda ebulyambwa olyambwa ti senga twali tujja kwenenya nti tolya kino toteekeddwa kujja kino toteekeddwa kino senga abantu abamu bwe bagenda mu bitundu ebirala tebasobola kufuna ki kyakulya oba nfuna but ebyo Katonda si bye yali agezaako okukola ki okutegeeza. Kati tugenda kutunuulira emmere nga wenna ndaba eyo bakusomera eby'Abaleevi eky'Abaleevi simanya Katonda agaanye embizi agaanye enswa agaanye ebiki. Newulira etteeka lino naye lyafuluma. Oli agamba talya mbizi naye nga masavu g'ente agalya n'embuzi. Naye tusooke tusome oli okulaba olunyiriri luno. Tulyoke otegeere nti bannaddiini amasavu gaki g'ente. Badde manyi ogambye ez'akali akantu. Ky'Abaleevi 7:22. Kubanga abasinga ebyokulya bino babifuula ddiini. Era mwe basinziira okusomesa. Mukama n'agamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri temulyanga ku masavu g'ente newankubadde ag'endiga newankubadde ag'embuzi. Lwaki balonda mulya mbizi yokka n'eddiini etteeka ligaanye temulyanga masavu g'ente n'ag'endiga n'ag'embuzi? Oba ntegeerekese olaba nti amadiini ge byawandiikibwa gaabisoma kifuula nnenge.
Etteeka erigaana embizzi gwe lyotusomera mu Baleevi n'etteeka lino lyennyini era tukyali mu kyabo kya Baleevi likugaanye tolyanga masavu g'ente n'ag'embizzi n'ag'endiga naye tebagalya olaba nti bajjamukko ebimu ebibakolera olaba ekintu ekyo nti Katonda yatugambye tetulya mbizzi the same law egaana obutalya kino obutalya biri mbizzi nswa ne bino erigaanye kasegeeza gwagamba nti temuteekeddwa kulya mbizzi n'ente giveeko n'embuzi giveeko n'endiga giveeko basobola ozivaaho kiri tebakirya naye bino etteeka lyerimu ligaanye eky'Abaleevi 7:12 tomulyanga amasavu ge baba bagoberera amateeka yes anti bagamba tugobera amateeka Katonda yatugamba tetulyanga mbizzi dini weeri wano y'amaanyi nnyo ffe tetuteekeddwa kulya mbizzi nga omugambo wakisoma wasoma eky'Abaleevi ongambye nsoma eky'Abaleevi naye nsoma eky'Abaleevi 7:22 tolyanga ki masavu ga nte ag'embuzi n'ag'endiga olaba amadiini ago tegakola era yegundi yeemu etteeka lye limuligaana okulya eŋŋamira n'obumyu oba osomye ekyamateeka 14:7 tetujja kusomayo olw'obudde nti etteeka ligamba tolyanga eŋŋamira tebagirya bantu bagiwoomera okukamala obukama kati lwaki eky'embizzi mugijjamu ng'olinga alwanirira embizzi eno okuliibwa kyebasiiba eteekeddwa okuliibwa era ngenda nkyakunyonyo lwaki bino embizzi sijja kwogerera mbizzi yokka nti gyeteekeddwa okuliibwa wabula ebyokulya byonna babirye nakunyonyo obwakabaka bwa Katonda enjiri y'obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa onyiriri kugambye njagala olusooka olulowoozeko nti omuntu tabanenyanga bano lwaki banenya abantu bano abali akantu kali tebamanyi byawandiikibwa era kyayinza obbatangaaza omuntu tabanenyanga mu byokulya n'okunywa otegeera ekintu ekyo kubanga ebyokulya n'okunywa si bye bikola obutuukirivu Katonda tali ku byakulya na byakunywa kubanga gwe buli kyolya kigenda mu lubuto tekigenda ku mwoyo tekigenda ku mutima kyolya kigenda mu lubuto n'omwana okifuluma mu kiyigo n'okipama kitegeera ekintu ekyo tekirina Katonda kati waddaawo mu magezi kati Katonda adde ku ebyo omwana ono yalidde embizzi kati otegeera ekintu ekyo nti abantu bagunja obulimba ku Katonda mbu kino si kitukuvu kino si kitukuvu oba okitegeera nga woba osomye Kurani 16 aya 10:15 paka 16 bo bennyini abagisoma bagunja obulimba ku Katonda kino kitukuvu embizzi si ntukuvu naye ente ntukuvu embuzi ntukuvu naye ngeri etteeka lye limu libaganye temukomba ne ku masavu gaazo embuzi ne bagirya n'eŋŋamira ne bagirya olaba abantu bano kyobula Katonda yalabuka n'asawo n'abagamba nti omuntu tabanenyanga mu byokulya n'okunywa oba okitegeera kubanga Bayibuli etugamba mu Makko 17 tusooke tusomeyo olunyiriri 18 kunnyonnyola ebintu bino nti Katonda tali ku byebyo by'olya simanya yanywedde omwenge simanya yanywedde amajaani era tugenda kulaba balina ennyiriri zaabwe ezo ze batera okwesibako omwenge mukudaaze muleekaanyi biki byonna tugenda kubikola ki wabula tukyali ku kyokulya tukyali ku kyokuyiga emmere kyetuliko Makko 7:18 lugamba bwe luti n'abagamba nti bwe mutyo nammwe temulina magezi temutegeera n'abagamba nti bwe mutyo nammwe temulina magezi luli Makko meka Makko 7:18 Kristo yayogera ebigambo bino n'abagamba nti bwe mutyo nammwe temulina magezi simanyi mu Bayibuli oba bino mwebiri temutegeera nga kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu muntu tekiyinza kumwonoona ekintu ekiva ebweru tekisobola kwonoona eyo nno pointi y'amaanyi kanduddemu abatulaba luli Makko 7 tutandikidde 18 Kristo n'abagamba nti bwe mutyo nammwe temulina magezi temutegeera nga kyonna ekiri ebweru
bwe kiyingira mu muntu tekiyinza kumwonoona kubanga tekiyingira mu mutima gwe naye mu lubuto lwe ne kiyita ne kigenda mu kiyigo. Yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. Ebiriibwa byonna birongoofu yabirongoosa. Ate yatulaba oli wa ddembe okweriira akantu ko. Yes. Okay. Tolina tteeka likusikitinga wabula ng'era w'osukkiriza ekintu ekingi kikuviirako obuzibu. Bayibuli egaana excess. Ng'ekintu kyonna bwe kinaabeera ekingi kyonoone. Ziba nnyaanya ne zisukka. Yes. Enva zijja kutungunuuna. Omuntu asobola otamiira obwenzi. N'akisussa. Akatono. Okwendako akatono. Oba toyenze. Oba oyenze. Wabula waliwo okukikola repetitively. Noyena n'otabonerera so oba wabutamiira. Omuntu asobola otamiira obubbi nga lunaku lwatabbye tabaawo. Otegere ekintu ekyo. So osobola okutamiira kitegeeza nti excess tekuganye kunywa. Bible tekugaana kunywa but egaana obutamiivu. Okunywa n'obutamiivu byanjawulo. Soko birambule mukawa abatulaba. Ngenda kubirambula eri mu kito tugendayo mu byokunywa. Watu kyali ku kya mmere. Kristo agambye kitemutegera nti kintu kyonna ekiri ebweru tekiyinza konoona muntu. Wamunda ng'okiridde. Ebyo Kristo yali abyogera ng'alongoosa ebiriibwa byonna. Kubanga mu mutima mw'omuntu mwe muva obubi. Mu mutima gw'omuntu mwe muva obubi, mwe muva obukaba, mwe muva obwenzi, mwe muva obubbi. Okimanya omuntu aba akuba asooka kirowooza. Mbala kano ne mpita wano. Mpitawo. Lindako, obubi tebuva wabweru. Tusoma olunyiriri olwo. Lumpe, kuba nange ndwetaagira ddala. Mako 7 era mu Maka wennyini 7:21. Kubanga munda mu mutima kubanga Mako 7:21. Kutandikira kwa 21. Kubanga munda mu mutima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi, obukaba, okubba, okutta, obwenzi, okwegomba, obubi, obukuusa, obuluvu, eriisa ebbi, obuvvoozi, amalala, obusiru. Lindako. Obusiru nakyo kiva munda. Kiva munda. Omuntu bw'akuvuma obusiru aba akuvumye ekibi. Aba takuvumya wabula oba olina ekibi. Kitegedde bulungi. Obusiru kibi. Aba takuvumye oba olina ekibi ky'obusiru. Ng'omuntu anagamba gundi oyo mwenzi. Gundi oyo mukaba. Oba olina ekibi ekyo. Twategeeza buli muntu musiru alina ekibi. Yes. Omuntu natayinza okubuuza. Tulabira wana ntono omuntu musiru. Otyo omuntu omusiru ye muntu atakkiriza Yesu Kristo n'azaalibwa omulundi ogwokubiri aveeko ebibi. Bino byonna bibi. Twategeeza mu nsi muno abasiru bangi. Buli muntu atazaalibwa mulundi gwakubiri kwe twannyonnyolwa mu kigambo. Si kuno okwayokana ne bakunyika mu swimming pool okyalina ekibi ky'obusiru. Nati bagenda gamba you are talking like this, you are disrespecting us, you are tetuli ku bya respect, tuli ku bya bwakabaka bwa Katonda. Disrespect otegeeza ki? Nanti otuvoola, you would have told us calmly ebitu ne tubitegeera. Nedda era kati omusirusiru olina omukuba haadi asobole okuba nga ategeera. Oba ofuna. Bamanyira enjiri ebaweeweeta. Oba kitegeera nti munange nedda Katonda mwenna abaagala. Jesus loves you all. N'ebibi gye bikoma okwaccumulatinga. Katonda tajja kutwala muyolerero. Gwe mpaayo omulembe gwe yali atutte omuyolerero. Gwe gumpe oba ogumanyi. Eggulu si lya bonna. Weesuneko gwawulidde ebigambo bino. Njiri y'obwakabaka bwa Katonda ate tokakanyaza mutima. Osobola okujja n'ogikkiriza n'obatizibwa n'ovaako ekibi ky'obusiru. Otegedde eti Kristo kye yali agezaako okutegeeza. Abannyonnyola nti bino ebiva munda simanya w'olya embizzi simanya tojja genda mu ggulu. Ebyo tebirina ebikwataganire na mwoyo gw'okugutattana. Otegera ekintu ekyo nti ebintu ebyo tebirina ebikoseza
muntu yenna kubanga mu mutima gy'abantu mwe muva obubbi obusiru obwenzi n'amalala. Okay. Yes. Balina olunyiriri lwe bakujja okusomera ne bagamba by'oyogerako tobimanyi. Soma Abakolinso ekisooka 8:13. Ebyokulya naye ebyokulya byesitaza bikikoze bitya gwe tomanyi nyiriri. Soma Abakolinso ekisooka 8:13 katulusome ojja dduleeta naye Abakolinso ekisooka olw'emikolo 8. Yes. Naye ekyokulya tekitusiimisa eri Katonda, era bwe tutalya tetuweebuuka, era bwe tutalya tetweyongerako. Olw'omwenda naye mwekuumenga mpozi obuyinza bwammwe obwo bulemenga okuba enkonge eri abanafu. Nti olunyiri luno lugezaako kutegeeza nti oba oluvudde erimo gye lutandikira 8 kutandikirawo nti kale ekyokulya kyesitaza muganda wange batera nnyo dukozesa. Era ne babesibira nti tetulya ebyokulya bino mbizzi bikoze bitya olwokuba byesitaza. Naye mu lunyiri mugundi eyo yennyini Bakolinso ekisooka 10:25 ekunyonyola bwe luti. Buli kye batundanga mu katale mukiryenga nga temubuuziza ku kigambo olw'omwoyo. Buli ekiri mu katale tulina kulya buli. Mpozi mu katale batundayo ki? Mmere. Tebatundayo mbizi. Nayo gyebaayo. Buli kye batunda mu katale kirye. Omuntu takunenyanga. Badde njagala osookoddeyo wali nti ekibi ky'omuntu kiva munda. Yes. Kiti kino basobole okukitegeera because waliwo Kristo bwe yayogeranga oba yali alina abayigirizwa be ne bagamba omuntu kyalidde si ekittattanya omwoyo gwe oba okitegeera wabula ekiri munda kino kyekikyamu. Kyenjagala omuntu omulambulira asobole okitegeera nti obubi bwonna buva munda. Kyobola Kristo yajja okutuwonya emitima egyali gyafa, emitima gyaffe gyali gyafa. Ye endwadde gye yali etawonyezeka. N'omusawo atagirinaako control wabula ye yagirina. Kuba teri muntu asobola kukuba mpiso ya bubbi owone ne weeba ya bwenzi. Yes. Okay. Ne weeba ya busiru. Ky'obusiru okay. Tugendera. Kubanga nakyo kibi. Oba nfuna. So ebibi biro byonna gwe byolaba mu nsi abantu be bakola naawe gwe byokyalina biva munda. Kubanga oba tonnanaazibwako kibi kiri munda yo. Osegeera. Ate ng'ekibi ekyo kisobola okuvaako. Kati omuntu takunenyanga ku kino ky'olidde nti kirina obubi kye kijja okula ku bulamu bwo. Ntegerekese oba nkiddemu. Nkirabye. Okay. Kiddemu atulaba naye asobola okukitegeera. Omuntu yenna takunenyanga ky'olidde. Olw'okuba ekyo ky'olidde kisookera ddala tekirina ekikola ku butuukirivu bwo gw'omuntu. Ekyokubiri Katonda tali ku byakulya na kunywa, ebyo si byaliko. Ekyokusatu ti ebyo by'olidde tebirina ebittira mwoyo gwo. Wabula ekisinga obukulu ky'oba olina okweraliikirirako ebyo ebibi ebiri munda mbyenaazizzaako ntya. Bamanyi butebe basobola okubyенaazaako ne bibavaako. Do they know? Abatulaba abamu bamanyi abamu tebamanyi. Kati abatamanyi bw'oba ogamba. Yes. Kati oba oyagala okuvaako ekyo ekibi ekikuli munda. Kubanga tulabye mwe muva bino byonna ebikusumbuwa. Oteekebwa ng'ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Ozaalibwa atya omulundi ogwokubiri? 1. Olina okukkiriza Yesu Kristo. Okay. Oba onfuna. N'obatizibwa mu mbatiza gye baabatizaamu abatume be. Mu mbatiza ekkanisa zonna eza Kristo ezasooka ze baabatizanga tebakunnyisa mu mazzi wabula n'ossibwako emikono n'osabibwa n'oweebwa omwoyo mutukuvu. Gwandaba essaawa zino ng'akyakirina oyinza obutakikkiriza. But pay a visit mu kkanisa zonna ez'abatukuvu, you will see it. Tebannyika muntu mu mazzi. Okubatiza kwa Yokaana kwakoma. Era ku Yokaana yagamba mbatizo ono ne waliyo ajja nsinga obukulu. Oyo ye alibatiza na mwoyo mutukuvu.
Ekkanisa zonna eza Kristo teriyanyika mazzi. Abatume the 12 disciples babatizibwa teri gwe banyika mazzi. Bizo okusoundinga weird. Because I know people don't read. Yes. Baba somera busomeza abasinga obungi. Baba somera madini gamega basomera ebintu. Era ojagamba okujjawo otya okwa Yokaana sinza kujja but Mukama waffe Yesu Kristo yakujjawo okubatiza kwa Yokaana. Era teri abatizibwa mu mbatiza ya Yokaana. Ya Yokaana n'abanga akyalina ebibi. Kankidemu. Teri abatizibwa mu mbatizwa ya Yokaana n'avaako ebibi. Era batalina Mwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu kubanga obatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu tebali mazzi. Kituufu. Ganagoza boda gano. Ganagoza emirambo tali omwo. Gabanga amazzi gajjako ebiwa kitegoza mulambo gwina. Senga amazzi ago bandi bali tebamusabira. Simanya Mukama amusonyiwe byonna ebyamusabako ngolede bamaze omunaza. Osegera kyo amazzi tegasobola kujjako kibi kubanga n'amazzi nago gaakolimirwa. Ku lunaku linga omuntu amaze okwonoona. Sokolindeko. N'amazzi gano getunywa makolimire. Gatta. Water is life. Just wait. Isn't water life? Water is life senga tatta abantu. Kisizira mu context mu obo kireete. Kyonna gwe kireete. Ombulire obulamu ebuli. Bw'otonywa amazzi tofa? Ofa. But isn't that life? Anti nago woganywa gasobola okutugana ofa. Katubato oboya katushitaminga tutya. Water is not life. Then what is life what? Is in Christ. Kyogeza kotegezo yaga kukyusa ka slogan yako. Yes. Bwe kiri. Obulamu buli mu Yesu. Obulamu buli mu Katonda. Tebuli mu mazzi. Osobola okubeera nago era n'ofa. Senga water is life, senga abantu tebafa. Wamulaba nga bukendede nga weekatankirayo tankeko y'amazzi. Senga it's life. Senga amazzi tegatta. Juzi wano 2018 abantu bafa mu boat cruise. Ne wane Congo wano side ze Goma wano bakafa abantu bawera bayitirivu. Abo nfuna ebintu ebyo. So, ebyo zombozi za mweze muize mubeera mweyo nga muwakana ebitaliimu naye ng'ebyokulya n'ebyokunywa ebyo Katonda si byakola ki si byaliko. Waba osomye ekitabo kya Tito 1:15 bigaga nti eri abalongoofu fe abatukuvu byonna birongoofu. Era si banenya nnyo kubagamba obutabirya kubanga si balongoofu. Tebamanyi. Si balongoofu, si batukuvu. Fe abatukuvu tukkizibwa okulya byonna kubanga eri abalongoofu byonna biba birongoofu. Otegera akantu ako. So era bw'oba oyagala ojje mu luse lwaffe naawe obenga toli restricted olina okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo n'obatizibwa omulundi ogwokubiri. N'obanga kati ebyokulya tebukyayinako ki? Tekyayina ki. Nga tumaliriza ebyokulya era bw'oba osomye ekitabo kya Timoseewo ekisooka 4 okutandikira ku 4 paka ku 5 okulaga nti Pawulo yalayogera nti buli kitonde kyonna Katonda kyatonda kirungi. Ne bana bagamba nti babi balungi. Buli kitonde yakitonda nga kirungi. Sidako kiba kirungi eri eyo omulabi oba eri mu maaso ge yekka. Omuntu kitonde kya Katonda but kyayonoona. Bwe kyayonoona ekifuuka ekibi. Yes. Abantu tuli kibi. Abantu. Kati atakkiriza Katonda yakola salvation scheme ye. Kati gwe atakkiriza Yesu Kristo oba kibi. Wanje? Yes. Kiba kitegeeza ne gino emize gye tulaba egimeruka enkya already. Kibi already. Bali mu kibi. Awo kibadde okimanyi nti abantu bagamba inayo ogamba nti batakkiriza Yesu Kristo bagenda mu geyeena. Abantu nga tubalaba bangi tebamanyi Yesu Kristo. Abantu bangi kyogamba abantu bonna n'abasooka batamanya Yesu Kristo bagenda mu geyeena. Yes, bagenda kubanga abantu abafudde basinga obungi abantu abalamu. Abantu abafudde basinga 8.5 billion tulina ku dunia. Goma abantu abakafa basinga obungi abantu abaliwo abalamu. Gwoli wa mukisa okuba ng'owulira ebigambo bino. Eno enjiri bw'ogikiriza tobeerako
restricted nti ate maama nga madiini ate we nakola kino jjajja ajja kungoba mu ddiini yange ate simanya ddiini ya jjajja ate simanya we ndya kino sijja kukola kino tegera ekintu ekyo so buli kimu Katonda yakitukolera era tuli baddembe mu Kristo Yesu era bwe tuba tukutte ku ky'omwenge na topic abantu batera nnyo gyagala naye tulina okufunzafunzaamu olw'obufunda bw'obudde kituufu nnyo but tugenda kubanga era ndi ku winding up omwenge waliwo kye tuyita waragi is a spirit ne tuba n'omwenge wine mwenge onfuna so Bible ekukiza okunywa omwenge which is wine naye tegambako walagi njagala obulabi ali eyo asooka byawule bulungi Bible ekkiriza okunywa omwenge yes omwenge ne waragi byawukana kubanga waragi is a spirit Drothic line waragi is a spirit si bwe kiri omwenge kyeki kati moze bia tumuyite tutya bia si mwenge anti kati bia era agwa mu bino mubiriwa mu mwenge okay this Nile special segeira Nile bigwomo era watuna kubereberye Yesu Kristo yanywa omwenge ekisokera ddala Kristo yanywa omwenge teri mmere teri kijjulo Kristo kyali abaddeko n'atanywa ku mwenge gaba walayi tekiriyo Ibrahimu jjajja abakiza yanywa omwenge oba osomye luberebere 14:8 abantu bagenda gunywa mu December mujja bawuli banywe but excess is not allowed obutamivu tekikirizibwa naye but omuntu azaalibwa omulundi ogwokubiri asobola okwefuga n'atanywa excess oba kitegera ekintu ekyo obadde okimanyi edda buli kitundu kye-10 kyowayangayo okukifuula ekiramba kwalina okugira kwanga omwenge era nga wooleeta ekitundu kye-10 nga tekuli mwenge si kiramba kya kitundu kati mwabawaayo ebimu bye-10 omwenge mugutwalirako era oba otwalayo ebimu bye-10 kwata ebidomola bya waragi nga 3 obitwale kubanga etteeka bwe liri bw'oba osomye ne Kemiya 13:22 buli kitundu ekye-10 ekyatwalibwanga mu yeekaalu walinanga okuleeta okuleeterako omwenge ate oba osomye ekyamateeka 14 ekulaga nti bano abataasobolanga olw'olugendo kuleeta bimu bya 10 kubanga ebimu bya 10 edda byalinga ng'obijja ku birime ebyonsolo bikinga ng'olugendo terukuyinziza kukireeta bakugamba nga etteeka likulagira nga okiwanyisengamu effeeza eyo ogulemu ekintu ky'osingira okwagala naye mu bintu ebyo bagamba okugula bagamba ogulemu eviinyo n'ekitamiiza kati amazzi gatamiiza ki ekitamiiza mwenge oba nfuna Yeremiya Katonda yamulagira abantu banywe omwenge obadde okimanyi teriyo lunyiriri Katonda lwagana abantu kunywa mwenge tewuliyo gwe olumanyi baluteekewaawo Katonda n'agamba temunywanga mwenge ebyo jjajja Yonadabu yabyogera kati ffe tetujjagobera biragiro bya jjajja bw'oba osomye Yeremiya 3:5 ojja mulaba jjajja Yonadabu yagaana abantu okunywa omwenge naye ati waliwo abantu abakirambika nti okunywa omwenge waliwo buno omusajja abaana be beebaka naye bawalabe oba Nowa nti abaana be beebaka ku kitaabwe okitegeera taata yali atamidde abaana be ne bamukozesa yagaana ki Katonda tatamirukuka Bayibuli ekugaana butamiivu kati wano muzeeyi yali atamiddeko abaana kabatwala advantage kyekiri kyogedde embwa ekibi kyaffe kiri munda n'abaana bano ekibi kyabwe kyabali munda otegera ekintu ekyo so kati Bayibuli ekugaana kunywa excess oba okitega ekintu ekyo era kati bino biyinza obutakolera nnyo olw'okuba nti tonazaalibwa mulundi gwakuli tolina control kunywa mwenge bw'ozaalibwa omulundi ogwokubiri you have the control yes you have the control
Yes. Era katusoma olunyiriri luno lwe batera okusoma omwenge mukudaaze koze bitya. Olwo nabo badde ngenda nodde okubuuza mu maaso awo. Kubanga era abali eyo beebuuza bagamba ngero abiri tandikirawo. Nako tugende mu maaso. Omwenge mukudaaze ekitamiiza muleekaanyi era buli akyama olw'ebyo talina magezi lwakuleetera. Katonda aganya okunywa omwenge naye abaganya okunywa omwenge awo agambye nti omwenge mukudaaze ekitamiiza muleekaanyi era buli akyama olw'ebyo talina magezi. Eyavuunula wano okutegeera Bayibuli kubanga Bayibuli kitabo osobola woba totegedde meaning mu version tugeze ey'Oluganda osobola okusomako ey'Oluzungu. Kati Omuganda wano yakyusa bubi kubanga oba osoma version y'Oluzungu ekugamba nti whoever is led astray is not wise. Kitegeera nti oyo wakikwesa nti in excess era oba toyina magezi oluzinga control because oba okinywedde in excess. Bayibuli egana excess tegaana kunywa. Katonda si byaliko kankiddemu Katonda si byaliko ng'obwe butalya mbizi bwe butalya nswa bwe butanywa majaani bwe butanywa mbizi bwe butakulya mbizi n'ebisigadde ebyo Katonda si byaliko era si byayagala. Alina byayagala. Waliwo n'olulala lwe batera okusoma ngero 23 tugenda tegeera omwoyo gulina importance yaayo because era senga teguliwo abantu senga bafa stress nga bwe tusummarizing. Yes, ngenda ku summarizing wano engero 23:2 lugamba bwe luti ngero tobanga ku muwendo gwabo abeekamirira omwenge mwabo abeevuubika ennyama. Wano ekuganda to use excess n'ennyama tolya excess abeevuubika ki ennyama. Era obasome Luka 7:33 wano lukulaga nti baali banenya abayigirizwa ba Yesu banywa bunyi balya buli banywa mwenge balya buli ate nga balaba Yokaana baali basiba. Onooba osomyeyo era tunooba osomye mu Luka 5:33 kyekimu. Obadde okimanyi nti omulabirizi oba omusumba ateekeddwa naye okunywa omwenge tateekeddwa kuyomberwa ku birabo bya mwenge. Tusome olunyiriri lw'omunyo lujja bakolera Tito nga tuwunzika batulaba ku media naawo. Tito essuula 1 olunyiriri lw'omusanvu. Kubanga omulabirizi kimugwanira obutabangako musango ng'omuwanika wa Katonda si mukakanyavu si wa busungu si ayombera ku mwenge si akuba si eyeegomba amagoba mu bukuusa. Wano wulire nti si ayombera ku mwenge kati abaano nayoki tekituufu baganye toyombera ku mwenge kati gwe bagambye toyombera ku mwenge kitegeeza obwononyi eyoki. Era n'abaweereza mu kkanisa babakkiriza okunywa omwenge bw'oba osomye Tito 2 okutandikirawo oba onfuna naye nga nsembya luno olunyiriri ngenda okusembyayo luli mu ngero 3:36 ngero 3:36 luli 3:36 tujja kulwongerako olw'obudde tujja kulwongerako olunyiriri olwo olw'obudde naye nga mpunzika ebintu bino nti ekkanisa zonna ekkanisa za Yesu Kristo zanywanga ate n'okunywa bakunywiranga mu kkanisa. Banywiranga mu kkanisa nida kombe bakunywiranga mu kkanisa bw'oba osomye Bakolisi ekisooka 18 omwenge mu kkanisa ezasooka eza Kristo bagunyweranga mu kkanisa. Sibula abatulaba omwenge bali bakulu mu kkanisa abatulaba ku media abatulaba ku Brown Skin Events tubeeyanza nnyo mwebale kubanga mulaba era olw'ero ekyokuyiga kya leero kibadde ebyokulya n'okunywa era yenna alina ebibuuzo osobola okukomentinga awo comment section owulira nga tekumala osobola okujja ku Brown Skin Events naawe n'owa suggestion yo owulira nga ne ku Brown Skin tebikumala kanisa gyetuleeza abatukuvu kanisa tulina all over the world gyeziri following ku www.freedomchapel.freedomchapelministries international.org
Facebook ekkanisa y'abatukuvu, TikTok Freedom Chapel Reformation Ministries, olabe YouTube byonna, olabe emirimu gyonna n'ebibuuzo tubyaniriza wabulange obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa. Omuntu takunenyanga mu byolidde ne byonywedde kubanga si bye bikola obutuukirivu, wabula ekikola obutuukirivu okukkiriza Yesu Kristo n'onaazibwako ebibi byo omulundi gumu n'owona ekibi. Weewaawo abatulaba ku Brown Skin Events tubeeyanziza nnyo ddala. Omulamwa gwa gwe tubadde nagwo guli ku byokulya n'okunywa. Abatalya nseenene mwerire enseenene zammwe, abatanywa mwenge bagambye mugutandike, abatalya biri ebirala akantu kammwe nabo bagambye musobola obitandika kuba si bye birina obuzibu, ekibi kiri munda. Mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okulikinga na commentinga. Brown Skin Family egenda ekula mpola mpola. Mweyongerere ddala musubscribinge tuweze abantu 10,000 ate kyekigaana nga Kristo waali amanya agange nze Douglas Kesegawa asakumira mpeera abankumire. Amweraba.